Breaking news ava mu ggwanga erya South Korea. Oyo omwami gwe mulaba awo bamuyita Yoon Suk nga ye president owe-13 ow'eggwanga lya South Korea nga ava mu party gye bayita People Power era nga olunaku lw'olwaleero nga 4 December 2024 nga aba Democratic Party ne party endala mu ggwanga erya South Korea bali mu kubanga bamugamba resigning aba Democratic Party ne parties endala n'abantu abasinga mu ggwanga erya South Korea bali ku nguudo beekalakaasa nga baagala president ono Yoon Suk asobole okubanga resigning aba Democratic Party ne parties nga ogenda obalaba mu ka video ngenda kaatachinga kaawo baagala resigning oba bajja kumukubako akaluba mu impeaching olunaku lwajjo nga 3 December omwaka gwa 2024 president ono yataddewo kye bayita martial law era economy y'eggwanga lya South Korea yonna n'ekyankalana lwa nsonga nti baluzinze essente mpitirivu ku world market n'ebirala bingi ebyasobodde okubanga bifiiribwa n'okubanga eggwanga likyankalana nga ligendamu obuvuyo. So president ono olwamaze okubanga ayisa martial law yalagidde amagye gasaleko assembly national assembly oba kyoyinza okugamba parliament naye bano ba assembly people babadde bagezi nnyo ne basobola okubanga beggalira munda ne bayisa ne bakuba akalulu kaabwe ne bayisa ne babanga bakansolinga decision ya president ey'okubanga ateekako martial law obanga akomye abantu okubanga obanga eggwanga alizza mu mikono gy'amagye. Martial law kukwata ggwanga n'obanga olitadde mu mikono gy'amagye n'obanga otaddeko kafyu nga tewali akkirizibwa kutambula nga bakusanga ng'otambula beyond nga otambula wabweru bakukwata bukwasi ne bakusiba. So ekyo kyeyabadde akoze naye aba assembly oba aba parliament batudde mangu immediately ne beggalirayo ne bamubaka akalulu ne kamukuba. Ab'amagye bagenza okumenya parliament okuyingiramu oba mu national assembly y'eggwanga eryo bali nga bamaze okukuba akalulu era abantu balwanye nnyo kubanga babaggalira wabweru bali bagenda okujja nga akalulu kamaze okubalwa kawedde era bagenza okuyingira nga kiwedde nga tewakyali kye basobola kukola nabo ne bagondera amateeka ne basobola okubanga bafuluma nga tewali gwe balumiza oba gwe bawambye. So eyo yembeera video ziri ze walabye nga bamenya amadirisa bali babadde beegaliddeyo nga bannamawulire nabaki bonna bafubye okubanga babayambako okubanga beggalirayo bali bayisa akalulu bano bagenda okujja nga akalulu bamaze okukabala era kye bakoze ne babanga martial law parliament egigoba ey'eggwanga eryo nga olunaku lw'olwaleero bagamba president ono resigning nga olaba abantu we bajjudde ku makubo beekalakaasa naye bagamba right now tewali bantu beekalakaasa around the national assembly oba parliament awo bonna ebyo byabaddewo jjo. People are now back to come era abantu basigadde kwekalakaasiza eri bbali bagamba nti abantu mu nsi bonna banyiivu lwa nsonga president ono yakozesezza bubi ofiisi ye yagityobodde actually n'ayagala okubanga abateeka mu kafyu oba okukwasa eggwanga amagye afugise omukono ogw'ekyuma n'olwekyo tebakyetaaga muntu bw'atyo kubanga yabakulembera. 비상
중대한 헌법 위반이자 법률 위반이다. 이는 엄중한 내란 행위이자 완벽한 탄핵 사유다. 대한민국 5천만 국민과 민주당은 헌법과 민주주의를 유린한 윤석열 대통령의 헌정 파괴 범죄를 좌시하지 않겠다. 윤석열 대통령은 국민과 역사의 불벼락 같은 심판을 더 이상 피할 수 없다. 이에 더불어민주당 국회의원 전원은 다음과 같이 결의한다. 하나, 윤석열 대통령은 즉각 자진 사퇴하라. 하나, 윤석열 대통령이 즉각 퇴진하지 않을 경우 더불어민주당은 국민의 뜻을 만들어 즉시 탄핵 절차에 돌입할 것이다. 돌입한다. 하나, 더불어민주당은 대한민국 민주주의와 헌정 질서를 지키기 위해 온 국민과 함께 끝까지 싸울 것이다. 2024년 12월 4일 더불어민주당 국회의원 일동. 구호 한 번 더 하자. 구호 한 번. 윤석열 대통령은 즉각 자진 사퇴하라.